kyokka muli n'awulira akaloboozi akamunenya nti lwaki munno omulimba bw'otyo. Naye munnange n'akazibiikiriza. Ate olwo n'atunuulira Namusisi mu maaso. Mbayiwa bwe yalaba munne atebenkedde bw'atyo, mpozi ateese nga bw'olaba agaalubigi nga n'obusekoseko bumutimbye amatama, n'awulira ng'olubuto lwe lwonna lwokerera olw'essanyu, era n'omutima gwe gwonna nga gulinga oguli mu kabiga olw'omukwano. N'okussa ssebo nga takyasobola kussa bulungi, ate nga n'omubiri gwe gwonna guweddemu amaanyi. Awo kye yakola kye kiriwa. N'addira emikono gye gyombi n'agibamba, ne beegolola bombi, nga buli lwe bamala okwegolola bassa ekikkowe. Kuba nze simanyira avaawo nga nze situukangawo, sijjukira kutuukawo awo. Tozza ababimanyi munaatubuulira. Kano kagenda tunyumira, bakayita Mbayiwa era nga tugenda nako mu maaso. Abanywanyi abatakasubwa sirema babuuzaako mu ngeri ey'enjawulo: Niita, Mirembe, Kiipa, mubeerako nnyo mmwe temugwa. Buli kaseera mubeerako Momo, mwebale kubeerayo ng'ate akatabo kano mukajjumbira mukwano gwange Kadeega. Mwebale kubeerangako namwe mwenna abanaakalaba nga kabatuuseeko, bannatula tusome. Mwebale nnyo okubeera ku mukutu nga muwuliriza era nga mugoberera buli kigenda mu maaso. Mbu ne beegolola, nga buli lwegolola bassa ekikkowe, n'oluvannyuma buli omu yawulira nga atamidde okwagala munne. Era baalabira awo nga buli omu agwira munne, ne banywegeregana olugenderezo. Mpozzi baakusazangamu katono ne batunuuliganako nga buli omu amwenyamu olw'essanyu, mpozzi n'omukwano ebyali bibabuubuukamu. Ne batandika nno olwo okuvuganya mu bigambo nti nkwagala nnyo, oli nti nze nsinga, nti nze. Kale ne baddamu buto okunywegeragana, emimwa ne gyesooza okukamala. Bwe baamala okulya ekyeggulo, Namusisi n'asaba Mbayiwa amulage ku katabo ka bbanka alabe ssente ze yaakasondawo ez'okugula entebe. Gamba munno nti twafudde dda. Olwo Mbayiwa ate kwe kumanyira ddala nti waliwo eyalabbidde ku muwala ono, nti aganzizaayo omuwala omulala, ng'ayagala mpozzi okumweggyako. Kale kye yava addamu n'ekkabyo nti owange ombuuza akatabo ka bbanka, ssente gw'ozinkolera? Namusisi yali talindiridde akantu ke yali ayita akatono katyo, nti kayinza ate okwogeza Mbayiwa ebikankana bwe bityo. Yagenda okulaba nga munne atuukidde ddala wala nnyo, ebyokuddamu bambi ne bimubula. Namusisi ye yasookera ddala okuzimba mu Mbayiwa ekirowoozo ky'okugula entebe, ng'akooye okutuulanga ku kitanda kye ng'azze okumukyalira. Kale okukuma mu Mbayiwa omuliro, Namusisi yatoola ennusu za 5 malamba n'agamukwasa. Mbayiwa yayongerako 10, era Mbayiwa n'agulawo akawunti mu bbanka ey'okugula entebe. Kale Mbayiwa bwe yajjukira ebyo byonna, ate kwe kusalawo okuziikiriza oluyiira, kale lwe yali akoleezezza luzikirize, n'asalawo yeetondere munne. Mbayiwa bwe yajjukira ebyo byonna, kale kwe kusalawo okuzikiriza oluyiira lwe yali akoleezezza nga yeetondera munne. Namusisi yaddamu mangu nti mukadde, oba kale onsobedde, obadde onsobedde. Ko Mbayiwa nti kale ebyo tubyerabire. Mbayiwa yatandika okutunuulira Namusisi enkaliriza, ate nga siza kumukumu. Munne n'amubuuza nti owange, lwaki ontunuulira nga totemya? Ko Mbayiwa nti onsanyusa. Namusisi n'amuddamu nti nedda, gwe osinga okunsanyusa. Ko Mbayiwa nti nedda ggwe. Kale luvannyuma Namusisi n'agamba Mbayiwa nti kale tunuula eri. Mbayiwa n'amubuuza olwaki. Ko Namusisi nti maami nkwegayiridde, kola nga bwe nkusabye.
bwe mba nga nze nsinga okukusanyusa kolanga wengusabye. Kale Mbayiwa olw'okwagala okusanyusa munne naye n'akola nga bwe yali asabiddwa. Yali yakatunuulirayo akaseera mpa we kazira amangu ago ate munne n'amugamba nti kale ate ekinkontunula eno. Mbayiwa bwe yakyuka yasanga Namusisi afunye ekikonde era eno nga bw'amugamba mu ddoboozi erijjudde okuzannyirira nti bwenkuwa ng'onfunyako. Ko Mbayiwa nti kaale. Namusisi n'akwata Mbayiwa mu ngalo. Mbayiwa n'awulira ekintu ekiringa olupapula mu ngalo ze era olw'amaddu amangi eby'okufunyako teyabijjukira n'ayanjuluza engalo. Yagenda okulaba ng'akutte akapapula ka nnusu 100. N'atunula ku kapapula ate n'atunula ku Namusisi naye nga talina kyagigoola okwewuunya. Oluvannyuma n'amubuuza nti zaaki zino? Ko Namusisi nti zongere ku z'entebe z'osonda, bambi kikazi kyattu. Kikuuma lubugo nga lubaale mu bbe. Essente ze kyatemako empangi ez'okugula entebe omukulu teyazikozesa ate kugenda kusanyusaamu muwala ate azisiima. Ebyomukwano bwe bibeeredde ebizibu. Mbutumirako ku mikwano gyange abeesigwa mu laavu nga bw'osalawo okugamba muntu nti nkwagala ddala kituufu oba okikakasa. Nammwe abagitwala ng'ekyokuzannyisa nga mwogera bye mutajja ttookeza nammwe mbabuuzizzaako naye mwekube mu mutima. Kikazi kyattu n'entebe kisonda kimanyi nti ssente bwe ziri kumbe omukulu yaziggyawo ng'azitwala mu bitagasa era ebitalina makulu. Mbayiwa bwe ŋŋamba nti ayongedde okufuuka ekijolooto mba nimbye oba mba njogedde butuufu. Tuli mu puroguramu tuba tusome YouTube, TikTok. Mwebale ku commenting ate no subscribinga nga buli kaseera n'okuyita bannammwe ne mubagamba nti mujje tunyumirwe. Essula gye tuliko eyo yennyini egamba nti ekyagaza omubi, ssuula ya 5 ey'akatabo kano akambayiwa w'abayizi akawandiikibwa Walabye Kimagoba. Ogenda ku bookshops ezisinga obungi gyekali kigulire, si ka ssente nnyingi nnyo, okagulira omwana wo oba okagulira omuntu yenna ng'ekirabo. Bw'anaasomamu ojja ba mukoze bulungi ddala. Kyamugamba nti zongere ku z'entebe z'osonda. Mbayiwa nasse ekikkowe eky'amaanyi. Yatunuulira Namusisi nga tamumala. Ate mu kiseera ekyo omutima ne gumwebbika buto kubanga ssente z'entebe yali azizizza mu byambalo. Essuula wo weekumira nange bwe ngenda okukoma olunaku olwaleero. Muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzira omuteesiteesi wa puroguramu eno. Bwe tuddamu sisinkana egenda kuba essula ya 6 egamba nti ndiba Saaluwa. Lwaki beebuuzizza bwe batyo? Be tujja okuddamu okulaba bwe tunaasisinkana. Kale Mukama Katonda akunkumire era akungabirire awangaale ayibeene.